The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Osiibye otate gwe munnange atwekuumiddeko olunaku olwaleero lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2023. Mbabuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba program The Voltage ye program njogenda maaso n'okubanga olaba era nga nze Omumbejja Luwedde Lirian okubanga ngikutuusaako. Mu studios negatiddwako mwami Mayanja Robert Wels ne mwami Kasule Ismail bwe tugenda maaso n'okugayagaya mu nsonga ate nga bwe zitambula mu ggwanga erya Uganda. Olunaku olwaleero tugenda kuba tukuba torch mu nsonga ate ezikoze amawulire mu ggwanga erya Uganda sabbiiti eno, so tulakalira ensonga ze tugenda okwogerako nsonga nkulu nnyo ate nga weetaaga okuba nga oziwuliriza. Neetonda okuba nti tuzzeemu ekikeerezi naye ebyuma muna ebibadde byekyanzeemu naye weetulinnya okuba nga tukuweereza. So abagenyi bange kabasoke bakulamuseeko ate tutambulirawo olunaku olwaleero. Mwami Kasule, tandikiddewo lamusa ku batulaba. Abatulaba balamusizza era neneebaza n'Omukama Katonda akyatukumye nga tuli balamu kubanga si busobozi bwaffe wabula Omukama yatuleseewo oba oliawo tube nga tuba ne kitugattako okulaba nga tutambuza eggwanga lyaffe n'abantu baffe nga bali obulungi. Naddala abantu baffe ab'emu Bunyoro bintu bingi ebigenda mu maaso, abantu babagoba ku mataka. Mu wiiki gye tukubye emabega gy'essaali wano abantu bagenda bakeera enkya ku makya beebaka bulungi ne bakeera enkya ku makya nga amayumba gaabwe bagookyezza, abantu babatemyatemye babakubye naye kye babalanga babagoba ku ttaka. And the media has not captured this mu gundi, naye minisita w'ebyettaka yabaddeyo naye ate naye ebyokukola nga bitono, kyakolako nga kitono. Abaana abato babarepinze, abakazi babarepinze. Oli ayajja n'akuba ekyapa ku ttaka n'akubako yiika 2 naye kati budde bunagoba abantu mu square miles 12. So embeera eri eyo Bunyoro y'amaanyi, nzibu nnyo. Abantu ffe nga tetunalaba na ku injustices ezituleeterwa amafuta, ffe tukyalwana okulaba nga tweddiza ettaka lyaffe n'okuggyako abo abatuwamba abatugoba ku mataka gaffe. So abantu mbasaba mwongere okubeera vigilant n'okubeera kabalabalaba wa buli omu, because bano abantu abatuukiddwako obulabo obwo bagezaako okulaba nga bateekawo embeera eyeekuuma, kubanga olutalo olwo lubaddewo okumala ebbanga myaka ng'ebiri naye kati kigenze worse because kitutte ba RDC nga 2 mu district emu mwaka gumu, ba DPC nga 3 ne member wa parliament ate nga wa National Resistance Movement bamukwata wiki eweddeeyo ng'agezezaako okutuuza olukiiko okulaba admittinga abantu bano. Naye olaba bakwata na member wa parliament ate nga wa NRM era nabyo tebyavaayo mu media. So embeera eri eyo nzibu, njagala kwongera okusaba Omukama ayongere okulungamya okutereeza abantu b'e Bunyoro ate n'okubakuuma kubanga embeera gye tulimu si nnungi. Okay, tusanyusa okubanga otwegaseko olunaku olwaleero mwami Kasule era tugenda kukulisaayo n'esserere naye ojja tubulirako ku byaliyo
mu maaso awo kanamuse mwami Mayanja era naye abuuza nakuba tulaba. Nsunguwadde mwami Kasule kankyogere mu Luganda abanyolo mulekerawo okulowooza nti ensonga ze muyitamu ze bunyolo zokka. Mwami Kasule oli mukulembeze oli ku platform zifenna kwe tuli. Ebiri ebuyolo bifaanana n'ebiri ekayunga, bifaanagana n'ebiri amulu. Kye tulina okukola kwe kugatta enduulu. Kinkutteko nti nina platform ze ndiko naawe naye amawulire gano nze tegandinsanze mu studio muno ti abantu baabakozeeko effujjo. Bw'oba okyalina essuubi nti minisita ajja kujja abeeko kyakola kankulinde kusabira obuwangaazi mu nzirikiriziganya y'obukulisitaayo paka Yesu lwalida. Basebo ne banyabo nze Mayanja Robert ndi mutuuze mu Gombolola Enakawa, ndi muzukulu wa Mukajanga, nzikibwa ku kijja kya Mukajanga ku kyalo Mwera Buyonga. Olwaleero nfunye ebintu bibiri. Ekisooka ekirungi timbaddeko mu kafubo n'ekitongole kye bayita Footmarks Initiatives. Ekitongole kino kirina vision yaabwe nkutteko ennyo. Vision yaabwe egamba nti balwana okuzimba ensi erimu abantu abalamu, abavubuka abali empowered nga batambula n'essanyu mu transition okufuuka aba adults. What a vision. I was touched. So tubadde ne youth parliament mu muluka gw'ebutabika nga abakulembeze baddamu be bakulembera ku nsonga za parish development model, youth livelihood programs, climate change n'ebintu ebigwa mu tulubeere. So njaganya okwebaza aba Footmarks Initiatives n'abakulembeze, chairman w'abavubuka butabika parish, chairman Rositu, n'abakyala abakulembeze mwenna bwe tubadde butabika ku mu People's Parliament. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekinsesezza era ekinkoledde olunaku nja kukyogera mu nsonga ekitulagakaawo naye ky'omusirikale ono gwe baayodde engwala nga civilian yagimuyoola. Jagimuyodde tategedde engeri gye yabadde azaamu wano okugulu bwe weetegereza obulungi yabadde yeetereza kale oli n'agwa in the process. Omwana ne bwe yagamba nti Kabaka Mwanga lino eggwanga lisaana Mwanga akomewo kaalabe kye yaleka. Bana ensanyusa okubeera ku show. Neyazaza mwami Mayanja. Mwami Kasule nkomyewo ewuwo kakati otuyisizeemuko ku byali eserere kuba kati gwe wali ku ground wali ng'ensonga ozekkaanya bulungi nnyo. Kwongereza ku ekyo nga sinagenda esserere because ndaba kino Mayanja nzikanya ne mwami Mayanja kyagambye mbu ensonga eziri ebunyolo si za bunyolo yokka. It's what is happening mu ggwanga lyonna. So bwe mbigatta n'esserere gye mbadde okumala weeks nga 2 n'otunulira n'ebyo ebiri ewaffe olabira ddala nabyo ebintu bifaanagana kubanga esserere abantu bakugamba bagobeddwa ku nnyanja bwe basangawo amagye gwe gakuba ne gatta. Abaali balima omuceere gwabwe babagoba mu gundi we balimira omuceere gwabwe. Abavubuka enamba y'abavubuka nyingi nnyo tebalina kyakola bali awo. Actually nanoonya amandaazi gano ag'ennusu 2 gano 5 baga 5 ago ge batunda ga 5 ago nga twagalaga abavubuka traininga ba polling agents ge banaalya mu trading center 3 naye nga sobola kuweza mandazi 15. Kati tosobola kusanga musuubuzi omu ng'alina stoko y'amandazi 15. Ate n'abalimu ab'okuŋŋaanyiza nago ne gakolema okuweza n'obona ogatamu obugaatigaati n'ogatamu maybe chapati bubogoya so that oliisa abantu b'okolaze eki b'osiibye nabo olunaku lwonna nga tolina ky'obawadde. So embeera eyo eri esserere embeera nzibu nnyo. It doesn't reflect abantu kye baakubirako akalulu. Well, tuze tugamba mbu akalulu kokka tekasobola maybe akalulu engeri gye kategekebwamu mu ggwanga lino kasusse mbu osobola okugamba ogenda kujja kubanga mwami 7 yasinziire Kayunga n'agamba ne bwozi n'otya naye nga NRM tekoze eki tesazeewo tosobola kukola ki tosobola kuwangula. Okujjako ekyali unique mu kalulu k'esserere mbu NRM yalina abacandidates 2 abavuganya. Kati obukumpanya oba obukenuzi bwonna obwakolebwa bwali bukolebwa abantu 2.
nga amaje gajja ne gasalako polling station buli aliwo n'aba muwambe mwena ne muba under arrest ne baga temwekyusa temwina kyakukola nga bano abo batiikingira ono independent Omoding ne wajja amalala ate muba mwakyalawo ne wajja amalala nga nogatiikingira Owucho NRM candidate. So ne kibambu olutalo olwo fe lwatuleka nga opposition lwatuleka nga fe ate tuli awo bonga balwanaga nabo bokka nasinza amaanyi bonanga balina amaanyi balina emmundu asinza amaanyi asinza ki yatwala ndowooza ya outsmartinga munne n'atwala akalulu ako naye ebyokuyiga byalimu bingi nga Alliance for National Transformation okuba tutandikira ffe ng'ekibiina twagala kusooka kwebaza candidate waffe omukyala Honorable Salaso kubanga ffe yatuweesa ekitiibwa muli muntu yenna yali mu kalulu ako yali akugamba she is the most credible and she brought out the best message for Serere obudde obwo ate n'olaba ebintu bya Serere ate n'abantu nga bakugamba I think ye mukulembeze gwe tusenidde okukola ki okubeera naye tetulina buyinza bumukola ki bumuteekako bali badde mukulonda mukuba akalulu badde ndowooza bwenzize nga nkuwa preamble ozze ng'olondamu biki ebyali mu kalulu ako it was beyond gw'okwolowooza ng'okulonda process yali ejustifyinga kiri kya Mwami Museveni kye yayogera e Kayunga mbu ne bwozi n'otya so abantu ekyo baakiraba well mulimu abamu bagamba mwalimu ne sympathy vote but you see sympathy bw'ogigattamu ate n'obukumpanyi it losing a meaning because bonna wabalaba ne ku TV wabalabye everywhere olaba otango doyinga alajana mubamubbye oshege nabano nabonga Elijah Okupa yali heading a campaign zone wa independent naye alajana mubamubbye ate nomusiba bamusibye oshege so it loses meaning gogamba bugambi mbwa abantu okulonda nze nkugambe singa babayina obuyinza maybe obooli awo bandironzo omukulembeze akoze eki asaanidde gwe balaba akoze eki naye nabo abantu beeraba ate ne bakkiriza mbu tebalina ki tebalina buyinza because of how the process gye yakola ki gye yatambulamu ate ndowooza tukanye era tukanye kubanga waliwo narratives and amaloboozi ne theories ezibaddewo nga zigezaako kugamba akalulu kokka tekagenda kutuyamba kola ki kukyusa ebizibu ebiri mu Uganda wano ate ndowooza I think as day follows night abantu bagenze bakola ki bakkiriziganya n'eyo narrative n'eyo ndowooza mbu I think akalulu kokka because you see tuzze tulaba obululu because kuva tutandika by elections kino kisanja teri by election ewanguddwa opposition teriyo because ate Joe walabye twali tusuubira okuba nti opposition yeyinza okuwa yes Joe walabye Omoding ng'agenda ku kitebe kya NRM n'agenda mbwagenze kusayininga MOU ate awo nasekeredde nnyo because you see bwe tuba tuli mu nkola ya multi party kiba kintu kyakusomooza nnyo because Obama bwe yali agenda kwesimba mu kuba president bannakibiina kye bamubuuza ogenda kwesimba bwe yagamba agenda kwesimba Black American genda kwesimba kuba president bamubuuza ogenda kwesimbira mu kibiina ki n'agamba kino kyennyini ekyange kubanga nkikolerere the best the political party can give me its flag okitegeera mu nkola ekuze ya democracy n'ebibiina ebingi bibiina kubanga ekibiina kiba kiinako waliwo abantu abalonda nagamba as long as this one is my party member nja kumuwa akalulu kati oba oli assured of that eyo akakalulu ako oba akwagala oba takwagala just because of the party agenda kuwa akalulu kati bwe nalabye secretary general wa NRM Mwami Tidongo ng'agezaako kugamba era ono muntu mulungi nnyo naki kiba mbwa NRM era twabagamba NRM era yewangudde akkirizganyiza kiringa gwe bwofiirwa bwoba olina sister wo ng'afumbiddwa n'afa kati oli omukono ajja n'awasa sister wa omulala omuto naye ku mbaga eyo n'agamba ate ono mulungi nnyo n'okusinga oli ndowooza saakoze loosi yonna okitegeera kati awo mwe bumuddayo ne mwefumitiriza mugamba omusajja ono okitegeera kati kubanga NRM budde buno yeyandibadde gamba because the late Okabe yawangula wa NRM nono naye
awangudde NRM ekitegeeza muserere NRM bagikyawa to that extent yes ekitegeeza NRM muserere bagikyawa to that extent that tesobola kuyisaamu candidate yenna singa tubadde mu nkola y'ebibiina ng'ogamba tulina abakubaganya ebirowoozo ku politics ne mugundi mu kufumitiriza nga real that mu real sense ebibiina bitambula bikola twandibadde tugamba NRM bakola ki bagikyawa naye nkuzaayo ku kirimbu this time it was very unique that wa independent ono gwe bagamba yasayininze MOU ne NRM yabadde n'abanene amuli vice chairperson wa NRM mu Eastern Mwami Mike Mukola abantu ababa bamubaddeko ba ministers ba Peter Ogwang bani ngolaba mbu machinery yonna bonna machinery baji divide nze bakalutango doyinga ali eno ne side ne team ye nabano nga bali eno bamukulanga bali eno ne team ye kati nibatandika okubagana bokkani bokka ate bonna bakibiina ki yes ate naffe mu opposition of course twabaddemu nogamba mbu twalema okukkaanya ne tugamba kati katugende mu kalulu ako n'eddoboozi limu ekyo kyatulema but nze ngamba ne bwe twandigenzeemu n'eddoboozi limu still results tezandibaddewo na kyamaanyi kyanjawulo because these guys were determined okulaba nga akalulu kakola ki kavaamu engeri gye kavuddemu naye ffe ng'ekibiina ffe nga Alliance for National Transformation what we believe in is okusigala nga tukola ebyo bye tulaba mbu bituufu okusigala nga because you see when you're kugundi y'abantu olaba ng'ogezaako kulaba nga okola obulungi one you will be okolera kubanga lino eggwanga many people will get disgusted abalala they will give up bagambe mbu tukyasobola kutambula mu bino ebintu ndowooza tebikyakola makulu abalala bajja kuvaamu and many of them because when you look at Teso nga Teso twina babadde mu kalulu eseroti just last year babadde mu kalulu eseroti abantu nabo bavuddemu nga bali bitter walaba engeri NRM gye yakatwala mu maanyi amangi nekatwala ate gwekozesa gwe ya fronting nga waffe abadde muffe mu opposition naye ne bamuleesa mu maanyi mangi ago kati ne bwolaba ne Serere has always been yes okuva 2016 NRM yagezaako ku breaking into Serere but abantu be bakozesezza this time ayabadde mu camp yoli ng'agezaako okukulira nnyo wabaddeyo oyo we independent mubadde mu Elijah Cooper who has been with us okitegere yabadde aheadinga campaign zono owa independent who has been with us so the NRM is using our own because maybe of frustration abantu bawulira mbu I think we cannot hold it anymore the struggle has lagged wow tutte ekiseera kiwanvu kati I think we need to do what but nga Alliance for National Transformation we believe that there are a few people abajja okukyusa eggwanga lino not all that mbuno bana bangi naye kasita tufuna abantu abali focused nga basobola bayina obugumiikiriza obulaba mbu tugenda kulaba nga tutambula okulaba nga tukyusa eggwanga lino tujja kusigala nga tutambula kwekyo kye tusuubira mbu we are not going to be pushed because of frustration to losing the hope mbu now you cannot win an election unless you are NRM bufenna tukole ki tukwate tugende we are going to keep on continue pushing okulaba nga tukole ebyo ebitusuubira mbu bye bituufu okulaba nga tu overwhelming this dictatorship it's not easy it may take time but I believe but tunasigala nga tulemedde ku mulamwa we shall overwhelm them. Okay, nga sinaba kuddako wa mwami Mayanja katono nnyo ndaba akutte ku ttama sinamanya nsonga lwaki akutte ku ttama naye mwami Kasule Alliance for National Transformation nemu ku nsonga gye mbadde musinga okuteekako ennyinsiira kwe ku building structures esserere temwakikola bulungi okuba nti temwasobodde kubanga muwangula you see nkugambye these by-elections are unique. Nkulaza ekizampo kya Soroti. Soroti City. Omuntu gwe bajjayo yali sitting member of parliament nga abantu bamulonda eya ego. Soroti City yonna nga yonna bweri ngeri mu mikono gya opposition. Woman MP ono MP or this war constituency noli Ebwalu though are independent but he was FDC and he was leaning to FDC then we bamulondera because if it wasn't for FDC maybe abantu tebandi mulonze because at least because of mwalimu challenges naye but he was FDC kwanga yali ku district council yali ku municipality council ngali wa FDC alude mu kulembeze bwa FDC so
yajja mweyo gundi. So Soroti FDC had more structures, but whatever what happened, uli atani yawangula akalulu openly osege, but the NRM did not let him do what, be declared. So the same thing with Serere Nkugambi. Nebo twandigambye mbu tuyina structure enungi. Still I think tuyina either tuyina okukola ebintu bibiri nga opposition. One, okuddayo okulaba which kind of method oba formula je tugenda okugendamu mu bululu buno obubabuze by elections zigenda okufaanagana bwezityo. And if this trend kwanga the bar is going high, eno violence, eno kind of buno buvuyo, engeri NRM jeri mu kutwala mu ebintu by'okulonda esusse, the bar is just going high. It may even stretch negenda mu, because even general elections, because people have always been arguing that mu general election you can overwhelm them. So tulina okuddayo tulabe what can be done if this stretches. Engeri gye bakolamu bwe bati ne bakitwalira ddala ne mu general election awatono wetuze nga tuwangula nawo tetukyasobola nakola ki kuwangula. What can be done? So bwe tuba tugenda kuengaging in any election tugenda muna formula ki, tugenda muna message ki. I think that's where we should concentrate. Yes, fine, let's continue building structures because we need them. If we are not organized, we will be scattered very easily. But these structures are not only enough. Bwe tuba tetumanyi mbuno kati tugenda zongera kochi okulabanga to overwhelming this dictator, because for them they seem to be very more determined to crush anything that comes their way. Kubanga bwolaba Nkugambi, I was by sawanya my car was detected that mbukatene motoka yegezaako kutulemesa. It was vandalized. I was arrested alongside the Samuel Lubega Mukaku n'abantu abalala abaali waawo betwali nabo ba locals who were all arrested. Ogenda okututa nga bamaze kukola ebisinga bye bakola ki, because for us at least we would talk straight to the power ne tubagamba no, this is wrong, according to the law this is what is supposed to be done at the polling station, because we had agents all over. The other agents were compromised. Abalala abalemera compromisinga were arrested on the polling stations, others were chased away. So it's more than getting structures on ground. It's beyond that. We need to get a strategy, a clear message, a formula, engeri gye tugenda okugenda kuengaginga in such elections. Because tukirize tugane, it is now all of us kitutuuseeko. National Unity Platform kyabaliko ekayunga, FDC kyabaliko esoroti. So it's not about mbwani atalina ki structure oba ani atalina gundi. Kubanga bwolaba ekayunga ku local council 5 aba councillors abasinga ba NUP. But when it came to, because those councillors they have structures, those councillors they are heading parishes as that is constituting a district, but still the NRM yakola bye yakola akalune katwala mu manyi. The same applies Soroti ekyaliyo ne tugenda Kasese still FDC was on ground, they have structures, but still they could not overwhelm these guys because for them they are determined. Okusinzira kucha founding father wabo ba philosopher wabo wa NRM chiyagamba munebwozi notya NRM ngatesazeeko. I think that's where we should now concentrate. How do we get to that? Tugenda kwevolminga tutya that kind of gundi Museveni yatekako munebwobo okozotya tosobola kuwangula mu NRM ngatesazeeko. Neyanziza nnyo Mwami Kasule. Mwami Mayanja nzizeewo. Mwami Kasule akikonyeeko ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yakyogera nti NRM bwebanga tesazeewo kakati negwe ne bw'okola otya akalulu ako batojja sobola kawangula. Naye nga opposition method oba kakodyo ki ke muyinza okukozesa okulaba nti musobola okuwangula obululu bwonna obunaababuzeeko oba by election oba general elections. Nga sinagenda eyo nakugambye nina ekinsanyusiza. Omusajja yagenda mu kooti ekakiri nga bakayanira ettaka, yagula ettaka eririko omuntu. Kooti nemusalira engasi ya bukadde 10 na bumeka n'asasulako ze yali ayina ne bamuwa deadline okuleeta balance miliyoni 4 mu emitwalo 34 mu 13,207. Omusajja asitudde coin eza 5 n'ekikumi n'aziteeka ku motoka 1000
nazitwalira omulamuzi nazigoba kiri mu Uganda nyumiddwa nnyo ligoten sente za Uganda anti binusu kooti ezigobye binusu bye Sudan naye ngezaako okufumiitiriza omusajja oyo alina okubanga alina bwayita beesije alese bw'ataana si 5 ba 10 kuba zonna coin wesiri naye alese bw'ataana 5 nga bupakinge bulungi nnyo abugye mu banka oba yagenze bentuse mu banka bagenze ndoze sente eziriwo ate deadline ya leero mbadde sobola kulinda ki mulamuzi mugambye zigobe tetuzeetaga abasebe ne banyabo Uganda yo alamba ne mukwano gwange nadde njogerako naye namugamba nti okubeera obubeezi mu Uganda nagwo mulimu gusaana okusasulwa ng'osula mu Uganda n'ogisiibamu. Ekibuuzo kyombuuza Mwami Kasule nange nadde njagala kukubuuza ffenna tukimanyi nti omubaka palamenti bw'afa loza munaku 14 palamenti erina okuba nga enotifies electoral commission negaba notice eya by election. Nja kubuuza Kasule, Alliance for National Transformation, specifically candidate Alice Alaso yafuna dde ekirowoozo ky'okwesimbawo in that by election? At what stage of the exercise? No, you see, in that Alaso abadde yesimbawo era ne 2021 yesimbawo kitege era yakiikirirawo ekitundu ekyo ekirowoozo ky'okukiikirira abantu b'esserera aludde nakyo. If I must repeat my question again. No, ogambye omubaka nga afudde parliament nga emaze okunotify parliament notifying electoral commission. But at what stage now does candidate Alice Alaso picks interest Mayanja, to go and participate Mayanja, by election specifically? Mayanja, tuli mu nkola y'ebibiina. Ate and I'm asking you because even if these are the candidate, but I want to appreciate tuli mu nkola y'ebibiina. What we believe in is to participate in any election. As any election bweba weeri nga tulinawo the potential. So electoral commission kasita ya declaring nga waliwo a by election. We had a variety of leaders ne tuchoosingamu. So it Alaso did not just come out from the blue because waliwo ba candidates abalala baliwo. So we chose ne tuchoosingamu abalaga interest. So when they declared, we also ne to declaring those who to express interest. So she expressed her interest then. So when she expressed her interest, I am now going to be silent on the time that she picked her. Tubizeko mu Luganda. Okay. Manye byam 7. Okay, mukyala Alaso nja kusirika ku kya obudde bwe yasalirawo ng'omuntu ng'ekibiina okugenda mu kalulu ako. Naye njagala kutegeera nti bw'amala okukola decision ye, bw'amala okukola okusalawo okwo, nze ali mu studio n'abatugoberera ku mukutu guno tuyiseeko mu mitendera okutuuka nga muli mu kalulu wakati, because kifaananyi kyotusiigidde nga muli wakati mu kalulu. No, you see Mayanja. Zinyooka. Naye njagala ku appreciate nga sibuuza. Mayanja. Kino mbuuza kutegeera. You see, for us, when electoral commission, before even electoral commission brought out its roadmap, bweba jirambu waliwo by election, we went on ground. Nga ANT. Ate we last year twali eserere nga tuli mu kuzimba structures. Actually, it's one of the districts that tubadde tuzimbe structures 100%. Twali eserere. So when this came, we went on ground. Twafuna abantu abalala batuyambako ba Samuel Begamukaku, twaliyo Honorable Muiru, bantu bagenda ku ground ne batandika okuzimba structure egenda tuyamba mu kalulu ako, both protecting it n'okukanoonya. Ne tuzimba ku sell abantu batano. So zino roadmap zonna za electoral commission twali tugezaako okutambula nabo. Ate akalulu k'esserere kakyuka ku lunaku ennaku 2 enkeera balonde violence netandika. It seemed to be a peaceful process. Ne electoral commission etujja twogeraganya nayo bulungi, akaluka chuka that whatever. Kwa ne police
ya overwhelming bwa amaje ne taking over the two camps. That's why chovola concentrating zenyo kukano kubanga tetulina budde bugenda kwogera ku ebyo byali eserere byonna. Nfunye obuzibu bwe mbuziza ekibuuzo kino mu FDC era omwangambye wasanuddeyo ku bwa independent naye njagala kubuuza gwe Alliance for National Transformation. What informed, what scientific intelligence informed the decision okugenda mu kalulu nga bwe mwakagenda mu? Lwaki nkibuuza ti byennyini ebyali eserere byali e Kayunga, campaign ze Kayunga zaali peaceful to the large extent. Mayhem blackout 2 days to the what? To the election. I can even say akalulu kebujiri kafaanana obululu obwo bombi. Ake Kayunga kalina escalation nti kalimu ne rape. Bakazi bakola ki? Lwaki ndeeta ebintu bino byonna? Maybe nemekubeera host kati kambeere panelist. Nti otubuze ekibuuzo nti opposition tusana kola ki? Ekisooka ku byonna abantu ba opposition ffenna tuli balimba. The question of power, okwata obuyinza, ffenna tuli balimba. Buli muntu alina akantu ke kakukulidde ng'anoonya bunoonya opportunity bw'agifuna akakole ki? Akajeyo. Lwaki ngamba bwe nti basebo ne banyabo nabagamba dda nti President Museveni tetugenda kumukyusa leero. Era oyo yali ayina okumukyusa mu ndowooza ye n'enkola ye tetugenda kikola leero. Era oyo yali ayinamu okubuusabuusa Museveni yamuyamba n'amugamba yenze tibahabulwa. Era Mwami Museveni n'ekibiina kye ekyenaalemu mba comparinga nnyo n'abasezi gye nnakulira. Titosobola kulokola musezi. Omusezi si muze. Kiri kintu kibeera mu musaayi. Bw'oba nga ebyokusera bikubuza osera ne mu njuuyo. Wabula abasezi gye ababeerayo bati. Nze nakulira mu kitundu eky'abasezi. Ninze saayiga kusera era saalya ku muntu. Naye nga mmanyi nti bw'oyita ku mufene wali mu kiko ennyumba ya gundi abo bo bali basera naye bonna nga tubamanyi. Era twazimba system mechanisms ebeetangira obutajjanga ku bibanja byaffe. Amagezi ago gali rudimentary. Gendowooza nti opposition erina abantu abali highly competent. Waki tulemedde mu box? Tutandise n'okugamba mu akalulu kafu. Naye nga approaches zaffe zezimu mukyala Alaso nga ali mu FDC yagamba mu kaluboozi kakali sweet. A man who does the same thing again and again and expect different results. Do you know who he is? He's a madman. The opposition doing the same stuff again and again and again, but expecting different results. We are mad. I have now concluded my research. Both FDC and Alliance for National Transformation went in this election to show ego. Show ego. Because FDC candidate gwe balinamu advantage are pursuing a master's at Harvard. Is it Harvard or Oxford? One of those big universities. Era yawandiika email n'agamba the university can't even give me 2 weeks. They have asked me to choose between this program over politics. And I think it is an opportunity to be admitted in this university. So I have chosen. But the party is free to get someone else. That candidate was a secondary candidate. What strategy? What unique strategies? Because we had our lessons, our ink yawandika lessons zesoloti abadde tannaba nakala ku mpapula. Another one emerges. The constant is Museveni yakugamba NRM must determine who is the winner. Febe bakigamba tetutuulanga nako wansi kukidebatingako. That is 1. 2. In every election amaje gakubye. I had Madam Alasonga agamba nti mu background ye polling station eziri mu kitundu gwandi badde okwatibwamu kafansoni amaje gaje ne gakuba buli polling agent the presiding officer ne bamubiramu ne batikinga bwe bakowa ne bateeka mu box ne bazaako siru ne beetambulira. Now lwaki nkugamba nti tulina ego akalulu ako kakyanga kaggwa. Both FDC and Alliance for National Transformation bakoze ki?
alliance wali. We have gone to the podium of lamentations. We think titibahabulwa n'ekibinja ky'abamutawabulwa nze bempita abasezi mubagenda kufuna ensonyi olw'amaziga gaffe olw'okukaaba kwaffe bano abakwata omusajja omukulu naga nti bano bampa miliyoni 5 neeyokye mbavumaganye betusuubira okukyuka. We are missing a very big point. So nze ndowooza nti Kasule twerabire ebyayita. Ekyokubiri nze kati sikyabwanja muntu Besigye ani sikyababanja struggle. They have come, they have given us their best, they have utilized their time, they have inspired us. Kati obuvunanyizibwa bw'okukyusa Uganda bwange nawe Kasule. I have sat in these chairs ne mbagamba it is high time we went into the drawing board tukanye ku strategy empya eyokolagana ne Mwami Museveni. There are 2 proposals. Waliwo a Besigye proposal eganti byonna nebyakalute tutawanya abantu batekamu subiri taliwo tukunge bukunzi tukyabye. Ngakalulu si mwe muyise. Abala ne bagamba nti tusobola okutegeka akalulu ne overwhelminga ki regime. Bombi bw'obawuliriza bagaba essuubi but bakola ki afterwards. Those who want to organize for mass action, what is their organization plans? Because people will not abantu basobola bakolako buli fujjo buli zambi abakazi basobola balepinga buli lunaku abakazi abewakiso mukalu 2021 balonze ki ne baba tema baba kola buli kibi. So I am not sympathetic ku muntu alowooza nti okubonaabona kw'abantu obusungu bw'abantu bujja all of a sudden bubataka mu direction tuwa obuyinza. No, obuyinza butwalibwa beetegese. Era omusajja omukyaga nti endiga eggana ly'endiga nga likulembeddwa empologoma terisanga wabula eggana ly'empologoma erikulembeddwa endiga bw'oliraba tuula katebe onyumirwe kyo. Ogambye obuyinza butwalibwa beetegese. Obuyinza. So opposition yonga yo sinetegefu kati obuyinza butwalibwa beetegese. Naye ate scenario ya Uganda kubago twagala obujjako si wa bulijjo. Alo ng'oli eyo ng'olowooza nti President Museveni muwogo eyasuzeewo wakunywera ku chai. You are missing a very big point. Museveni is a rare political animal. Era bw'omugendako ng'omutagalirako n'omugamba ffe twagala buyinza nga kugamba alo zinakola bino na bino na bino na bino ebirala tabyogera naye mikwano gye babitugambye. So nze ndowooza nti if we want to have power ba actors tukanye to unpacking bino bye tubadde tulimu tubijjewo tuleeteyo ekipya whether kalulu or mass action. We need a new mindset. Nze nina proposal wano Kasule gye njisiba njogera. Era nali ndowooza nti akalulu kesserere because I had a conversation with General Muntu over this proposal. Era we mbadde nkubuuza nti procedures ki candidate Alaso biki bye yalekola. Nali manyi nti nno Honorable Alaso ne Alliance for National Transformation because waliwo project serere tibagenda kuvuga emmotoka yaabwe abantu nga 5-6 basokere ku Democratic Party bagende ku Jema bagende ku PPP bagende ku National Unity Platform baje ku FDC olo tukumatize ensi ti opposition is rallying behind a candidate. Kasule mu proposal gye nina ezimu ku weaknesses ze twagonjo ze twazuula eziremesezo that solo opposition candidate is that political parties zitya okubeera consumed by others. Okiwulira lwaki Jema kuluno yazinze emikono emabega pattern ebadde nti opposition bweralinga Honorable Kyagulanyi n'ateekako stamp parties zino zonna endala zijja kukola ki zijja following emabega. Where was Jema here? Where was PPP? Okay? NRM yazimba system eri constant bakube kibooko asasule sente kalutu katwala kifuba. What strategy did we build to counter that? At what stage do we start engaging the electorate with elections? What are the procedures that we take to achieve the following? One,
Tubizeko mu Luganda. Ojja kunsonyiwa olumu bwe kibeera nga kinkwatako nnyo mu Luganda mbula. Manyi Oluganda olulimi lugaga lulina ebintu bigambo bingi. Naye bwe mba njagala okubeera specific nkozesa nnyo Oluzungu. Kakati mbadde ngamba nti mbadde mbuuza nti Museveni alina parliament era yalina electoral commission. Electoral commission eraningibwa iso. Talangirira kalulu okujjako ng'amaze okukakasa nti nzimbye strategy agichekinze side ne side nti ejjamuwa results. Hawa kalulu nga bakata. Naye ffe tutegeka ki? Mbuziza aba FDC nti bwe mumala okufuna lessons z'essoloti. What superior strategy did you went with in Serere? What objectives did you go? Ze nandirowoozeza because ffe abamu nze lwaki saatawaana Kalulu Serere results nali nzimanyi. Okiwulira? Naye nali ndowooza nti akalulu Serere kagenda tu opportunity okwe-experimentinga kino kye tugamba. How do we come to that single opposition candidate? Serere would be an opportunity to try. To taking a notice nti wano kibulamu, wano kikalubyemu, wano oba kitegedde. Okay. So we even missed that opportunity. And we are learning against time. President Museveni bw'amaze okutufrustratinga n'atuterawo zi diversions kati owulira abalala bayasamiridde ku muwozi project nina nonze gwengoberera owange mukwano gwange ebintu bye binyumira omukoddomi. Nza nyumira nnyo ayina ekigambo kye yanjigiriza juzi ku YouTube channels ze kye bayita cultural capital. Ayina engeri gy'agamba nti muntu osobola okugaggawala just because oli Muganda. Noddayo n'otunuulira eby'Abaganda n'okolamu obugagga. So there are many diversions that the regime are going to create. But the regime is succeeding simply because the presumed leaders of this struggle bali mu bintu ebiri personal. Nabuuza FDC nti mwagezaako okupassuadinga other political actors okuwagira candidate waffe. Because I belong to FDC. We have lessons from Bugiri. Twagende Bugiri ne tugamba ground egamba ffe. Tutuke Bugiri ne akalulu sebeera twakalina up to the last minute. Kasule yali Bugiri ajja kubuulira gymnastics yazanyibwa ku last minute. Akalulu ne kasweyinga miserably and FDC has never recovered from the Bugiri shock. Ne tugenda Arua. Ne tugenda ewa Madamu Virginia Plan. Okay? But my problem is ekibiina kirina abakulembeze abasoma. People have degrees, people have got exposure. Secretary General of FDC is a member of the board, I mean World Bank board. Sendoza nti omuntu atula ku paneyo okwolesebwako endaba ye ebintu esuka ku yaffe ba Mayanja bani naye tugenda tutye Bugiri ne batukuba. Same tactics. Ne tuvayo ne tugenda Arua ne batukuba. Same tactics. Ne tugende Soloti ne batukuba. Same tactics. Kasese Kisolo and then we go to Serere. Mwami Mayanja tuli mu byobufuzi ebyebibiina. Nti buli kibiina nakyo kiba n'engeri gye kirabamu ebintu ne gye kyagala okutambuzaamu ebintu. Ne mu kalulu buli kibiina buli awo kibaako ne bye kisuubira oba ne bye kiteekateeka okukola. Osuubira opposition okwegattira awamu bwe kituuka mu kiseera kino ekyakalulu. Because nga bwe tuli mu byabufuzi bya bibiina nti buli kibiina nakyo kyagala kibeere nga kiina engeri gye kifunamu mu kalulu ako akabeera kategeke. Era nze ebiteeso byange biri mu kugezaako okuddamu kibuuzo kya tufuna tutya okukolera awamu okw'ebibiina. Nakugambye nti ekisibadde nze mu kunoonyereza kwange okw'ekibuggwe ekikanga ebibiina okujja wholesale mu mikago kwe kutya okumiribwa. Aba Democratic Party batusongamu olunwe nti FDC bwe yali yatandikanga Kisinde naye yasinga kweyubulira nnyo mu DP ne NRM. Otegedde? Kakati National Unity Platform naye bwe yazze kyatandise people power. Aba DP ne bambala manyi bo babeera ku standby ne bambala bwe batuuseeyo ne babulirayo kati tubalaba ebikola ki kati abantu abazimbye pate zaabwe consciously nga PPP tojja kubaleeta mu kibandiwogani. Approach ejja kukyukamu. Olina okubashuwalinga nti interests zaabwe nazo zifactorinze mu nteekateeka zo. This is what we have been missing mu buli initiative etegeka enoonya that sole candidate.
ebibiina tetubiwa assurance. Nze kyenva nagamba nti twandikoze bwe tuti bwe tuba nga tugenda mu kalulu 2026 nga tugamba nti chances zaffe ziri mu kufieldinga candidate omu tugalvanizing opposition support because bwogenda ku ground teri bawagizi ba FDC, teri bawagizi ba ANT, teri bawagizi ba Kyagulanyi, ali abantu abawagira abawuliriza oyo ayogera ku butya bwe tuleeta enkyukakyuka obulamu bwabwe bukole ki buterere. So whether ANT, whether NUP, whether FDC, the variable, the objective is one, change. Kati tufuna tutya change. Tudde mu bantu Honorable Salaso n'abeserere ayinza okuba teyaba consulting because nkirabyeko abantu nga bakulonze mu generation n'amatende units ebugiri mu generation ya performing excessively well bw'omu comparinga n'asumani basalira ne tusalako obusaze yo constituency mwe baali balwanira naye bwe twaddayo mu by election abantu batugamba omukyala asigale mu byabakyala kati wano tuli kwa Asumani yasobola okugamba ku bwe twagenda Arua Musema Bruce yakola bulungi mu generation when we went to the by election abanaga Museveni atunudde nnyo West Nile naye omuntu yekka asobola omutugambirako ye Wadri. Dynamics change in every call for election. Naye ffe tugendera ku narrative yemu, organization yemu, tactics zezimu, we don't even employ any strategy. Opposition mwetaga mu ground. Nze mbadde ndowooza tibwe twandivudde esserere bino wammanga tubikole ku surface njagala okulaba FDC ne Alliance for National Transformation nga bateeka electoral commission kuninga ku mulimu gw'amagye because now there is evidence. We cannot keep quiet nga tulina akalulu akalala 2026 ninga amagye by now omukago gwa Alliance for National Transformation ne National Unity Platform nga toyambisa numbers za National Unity Platform mu parliament. We would need an audit of this election specifically ku lolo y'amagye mu kalulu kano because eddoboozi ly'abantu lye tuba tukimye mu kalulu terisobola kuvaayo nga amagye geeyisanga bwe gakola ki begesa. That's one. Number two, tutandike kati process z'okufuna candidate. The formula is here. Bwe tuba tunoonya president wa Uganda Mugisha Muntu, Bikiza Besigye, Nandala, Amuriat, Lukwago, Jaberi Bidandi Sali, name them. Buli awulira nti yandisanye okubeera president wa Uganda tubatwale tuba subjecting eri public tukube enkuŋŋaana tutegeke mock elections. Abantu bwe banaagamba nti Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation yasaanidde ffe abe-FDC tetujja kuba we tuyitireetera candidate waffe nga baagenda olondamu akalulu bagambye twagala wa papa si wa bbulu. Ntegerekese. Okay. Number 2, tugenda kutegeera mulonzi kyoyo ajja alina obudde okusobola okujja ku ballot paper n'alondako opposition candidate. That's a scientific research. Era tusobola okweyambisa omukisa ogw'okutegeera tutransmittinga tutya data from the polling station to a central collection process ne tumutaalinga ne tumuauditinga ne tumupublicizinga. Njagala tuwuzeko ensonga. So njagala kumaliza nga nsaba ti abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi nze Mayanja political parties nzaagala nnyo kubanga nali musajja mukulu nga Honorable late Paul Kawanga Semwogerere bateekawo struggle for the return of multi-party democracy. It's one of the achievements of a non-violent struggle mu Uganda. Sisobola kukuba bibiina mbu bibi biveewo no. Naye njagala ebibiina by'ebyobufuzi bisitulemuko ku muzannyo gwabwe. Sympathy is not going to work anymore. Because sympathy ekola nga gwoyagala ekube alina ensonyi ng'alina embeera z'abantu bano basezi tebaswala bano buli kyetaagisa okukola okusigaza obuyinza bajja kukola ki bajja kukikola naye ffe tulina okukyusa empologoma zijja kulya engabi zimale ku ttale paka engabi we zirifuna strategy ekanga ki empologoma neyanziza nnyo mwami Mayanja atugendagenda mu kuwumulamuko katunonye the voltage ye program gyogenda maaso n'okuba ng'olaba nze omumbejja luwedde Lilian tukomawo era nga tugenda maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo.
The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mukuumulamu kooko. The Voltage ye program gy'ogenda maaso n'okubanga olaba nze omumbejja luwedde Lirian sirimu nzekka limu ne mwami Mayanja Robert Wels okuva mu Forum for Democratic Change wakozesa mwami Kasule Ismail ova mu Alliance for National Transformation tunzise ate essaawa yaffe esoose era nga tubadde twogera ku nsonga ey'akalulu wano mu ggwanga. Opposition ekeetabyemu naye bintu bibadde tebitambula kusinziira nga bwe baali babitegekedde obanga bwe babadde babisuubira okubanga bitambula. So ensonga eno tugenda kubanga ate tugivaakoko tukwate ate ku nsonga endala ebimu ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda nga bwe nkutegeezeza bye tugenda maaso n'okubanga tuyitaayitamu n'okubaganyaako ate ebirowoozo. So ensonga eyo ey'akalulu tugikomezaako awo katono nnyo ate tubeeko ensonga endala gye tukwatako ensonga y'amabaati ekyagenda mu maaso n'okubanga eranda era baminisita babaddeko mu kakiiko nga basoyebwa ebibuuzo. Munna ye minisita w'ensonga za Karamojja yakkiriza nti munnanga amabaati gano yafunako portion emu n'abaako ataagamu essomero wagawa gyagawa ne gabaako bye gakola ne minisita Matia Kasaija naye teyeegaana nsonga eno yakuba nti amabaati yafunako agawera yafunako 750 era nga 450 yabiwa ku ssomero yabitonna ku ssomero so nga ate ebisatu bikyali mu sitowa ye ekibaale nga era yabadde yeebuuza nti munnaaye amabaati gano nze nga waani nga yeebuuza agasigalawo ebisatu gwayinza okuba nga ate biwa. Ensonga endala NSSF alipoota bajanjiza mu Parliament olunaku lwabadde lwakusatu wemba siri mistaken
Honorable Mwine Mpaka eyo no yeyanjiza alipoota eno. NSSF babadde banoonyerezebwako era nga Speaker of Parliament yalonda akakiiko akabaddeko ababaka 7 okugenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino eza NSSF obuvuyo obubadde ate mu kittavo kino ekyabakozi naye nga munnange okunoonyereza kuno kwawedde era alipoota ne bajjanja mu Parliament era ng'ebimu ku byadde mu alipoota eno kwe kuba nti minisita w'ekikula ky'abantu ono munnange resigninga ku kifo kye ky'obwa minisita awamu ate neyali managing director ne acting managing director aba NSSF bano nti bakunoonyerezebwako ku nsonga ate bakukolebwako lifestyle audit era nga kino kyakukolebwa ejiji n'ebirala bingi nnyo ebyabadde mu alipoota eyayanjiziddwa mu Parliament. So tuyinza okubikoonako mu maaso awo akadde bwe kanaabanga katusobozeseza naye ye minisita ono w'ekikula ky'abantu njogerako Honorable Betty Amongi yategeezezza nti munnange ye ebyokuresigninga asibye ebimu ku ebyo byalowoozaako tagenda mu kuresigninga era mbu yategeezezza talina musango gwonna munnange gumuvunaanwa zekatadde mu alipoota ze bayanjiza mu Parliament era nti mulimu n'obujulizi obumu oba mulimu ensonga ezimu ezitaateereddwa mu alipoota eno lunaku olweggulo bwe nabadde muwuliriza ku mukutu ogumu nga ayogera ku nsonga zino ebyo byebimu byeyakuumyeko n'ebirala bingi nnyo so zimu ku nsonga zetugenda okuba nga ate twogerako mu ssaawa yaffe n'eyokubiri osobola kino kiri ku program ogenda kupeja yaffe alternative Uganda mu comment section teekayo endowooza nja kuba nga ate ngisoma ate nga sho tenaba kuba nga tewunzika nagenda kuba nga ntandikira wa Mwami Kasule ku nsonga zino ebbiri zetulina mu studios oba zetulina mu ddiiro eriwa gy'oyinza okutandikirako bwe tuba tugendera ddala ate mu maaso ndooza tutandikire ku nsonga y'amabaati akageri kooli nti sabbiiti eri tewaliwo kugikoonako tuzze leero okwogera ku kuba obubbi bw'obululu ate of course noleta n'emiramwa still ya bubbi kubba mabaati kubba bululu kubba sente z'abakozi eggwanga lino obubbi bwatwalisa abantu mu nsiko aba ababbi bagenda mu nsiko baclaiminga mbu bababbye mu kalulu ne bakwata emmundu nti nekyo kitegeera nti babba balala kitegeeza ababbi bennyini be bagenda mu nsiko ne bagenda mu nsiko ne batta abantu kubanga abantu abafiiramu according to the report abamanyibwa bakapusharingibwa abatali wansi w'emitwalo 50 emitwalo 50 ezo ziba district oba mmeka za Uganda baba tunulidde ku zino zino bwe bakola buno obuki oyinza kubanga ogasa obu districts nga 10 ne bakeera abantu bonna bali mu district 10 omu nga bafudde lwa bubbi naye kati budde buno ne bawamba obubbi ne bujja ne bwerabikira wano bwali bungi bwatokera mu kukyusa sente zaffe aga sente muzireete era abasajja abaali ne sente ne basigala nga basajja baavu wakakadde ne bamuwamme kampazi so obubbi wano tebukyali mbuno kintu kyakola ki buli historical it's a culture mu wano bwe bakuwa omulimo baba bakuwadde bubbi ogenda obbe because even when you look into their lifestyle abakozi ba government abasinga kubanga obubbi buli bwa mitendera ng'esatu waliwo buno obutono waliwo n'obwamakati awo waliwo na buno obunene obwaba graduates yes obulabikira wano obw'amaanyi obwo kitege so kati bubbi ki bw'otunuulira budde buno because waliyo buno because nze ndaba abantu beewuunya Kasayiji okujjako bannayuganda ekizibu kye tulina twerabira mangu we don't follow events Kasayija on the airport ku agreement za airport yavayo clearly nakugamba bye na signing asabitegeera naye bw'obitunula mu budde buno government yafiirwa sente mpitirivu ya signing ati yategeera budde appointing authority namwongera ne kisanje kyadda ate nagamba naye ate bwembiraba budde buno engeri bwembirabye sente nyingi ezaafiirwawo
Oshitege oyo ye Kasaija avuddeyo ku mabaati nakuganza bankubira essimu nibangamba oyinayo ina mabaati era ne bagaleeta nina ne balance ewaka n'atagagana oshegera nina ne balance talina nawe agateeka oshegera bwe mugagala nago mbawe era nze njagala kunoonyereza bamemba bali ku komiti eyo nabo tubanoonyereze bulungi oyinza kwesanga mu maka gaabwe nabo nga waliyo amabaati kubanga kati budde buno nabo bali be banoonyerezaako balina kuba kati nabo bawaddeko ku munyago abasajja abo bagenda okuyiga ensolo yaabwe era kati bali mu kugabanya so bino bye tugenda okwogerako batujja kudde eno simanyi ono yakoze eki ebyo byonna temuli NSSF bino kyovula ba minister avaye nakugamba nze byo kuresigning ebyo tebiriyo because yamanyi sente ani yali azitwalira mwe mugamba bilioni 6 yamanyi waliyo ne bilioni 3 ze batwala waliyo ne zigenda okugenda leero Ashige so wetuba tukyayogera ku bintu bino nze olaba that's why iramba denzikanya ne mwami Mayanja kyagambye nga tuli mu kawummulawo naga tusigale nga tuogera ku byobululu because bwe tunda tetuterezeza the governance issue in this country bino byonna tuogerako byabwerere because tutunulire NSSF bameka abadduse oli omukyala yaliwo yali bakoko ayadduka nagenda mu exile mu buwanganguse oshege oyo yadduka nagenda twalina wano fe waffe ne budde buno tubuuza actually tubuuza government eno waliwo paymaster w'amagye Dani byakutaaga yagenda naye bagamba abaali ya sente balala naye gwe twawulirako Bank of Uganda erina peni emiliyoni 2 so fe era tubuuza ne kubuuza budde buno Dani byakutaaga yalagawa kubanga yali munamagye okuva ewaffe Bunyolo ate nga ali promising ate nga ine enkulaakulana gyakozeeko naye yadduka ne budde buno tetumanyi oba family ye emanyi waali because he's unaccounted for kati nono minister ayogera budde buno bubinaatuuka nga bijize bijuliza era ojja kumuwulira nga ajja kwogerera ku nnyonyi naga kati nze temugenda kuddamu kundaba ekirungi ye chance jaina mbu aba UPC banja bali mu exile abaliyo alina w'okutandikira so abintu bwe bitukaterye eggwanga lyetukola ki lyetwogerako kati nze bonda era mbadde ndaba komiti za parliament nga ziri awo buli ekijja kati select committee egende ekole ku kino bino biki ne bwoleta parliament yonna tolina kyosobola kukyusa mu kiri mu ggwanga lino ku bubbi obuli mu ggwanga lino because you see oyogera ku mabaati ge Karamoja why don't you talk about the minerals in Karamoja togera ku mabaati kwaliko n'embuzi no because twina minerals mu Karamoja ezivaayo gwe ogezeko ku stock exchange n'olaba how much we are getting out of minerals Uganda okutunda minerals bwe twali mu COVID do you know how much we used twina uranium one a very expensive mineral yes okujjako it is of recent Mr. Museveni bwajogeddeko ngali South Africa nagamba twalekawo ogye exporting because twagala kwekolera wano nuclear weapons ezaffe naye why is it that it doesn't reflect oshitegera mugundi mbintu byetujja mu sente tebireflecting ebyobugagga ebive Karamoja because goyogera ku mabaati agavudde Karamoja tuleka tulabe waliyo bazitanga Valley Dams ayaliyo minister ne bamujjaye ne bamufuula ne vice president nakati akyafuna ensako y'okubeera nti yaliko vice president wa Uganda naye sente yaziri ezebidiba so nga tonaba kugira ku bantu be Karamoja noyogera ku bizibu ebiri e Karamoja nolaba because bino byoyogera ku mabaati nze I think it is because Karamoja ina minerals tuogere ku minerals ze Karamoja abantu be Karamoja bagenda zifunamu batya kubanga ozoba bo babyeko ebyobugagga bya Katonda byawawa bino byamabaati bisobola okusigala if you streamline notereza Karamoja yali yetaga amabaati in the first place osege someone made an argument on Twitter okusinzira ku temperature ze Karamoja solution from government gali mabaati tubadde teeso ngambuza abaana betutambula nabo nosanga amakamalungi bazimbye kufanga kubanga fe kyetula amakamalungi okulabako mansion for us who come from Western Uganda because but abantu bali competition bave Kampala ne bajja ne basimba mansion mu kyaleyo nga terine kuba eritukayo natekayo mansion katosanga naye nosangawo obusisiro obwaki abalala ne bakugamba akalucha yaffe abalala ne bakugamba ensi yaffe eyo kyanyo ekitundu nyumba eri okujeba kamu sinyangu to the same argument yes. My friend from Acholi yagamba dino sebo tetuzimba nsisira just for fun one
Katonda bwe yali atuteeka mu nsi eno eyokya yatuteerayo a grassland. So roofing materials eziri conducive n'embeera y'obudde ziri readily available. Amabaati gammwe mugakoleye Buganda wannyogoga mugatwala ekisolo wakola ki naye mu musana gwa wano ffe subiri tukolera. So okiraba so nga tetunaba na kwogera ku gundi twogere ku bantu b'Ekaramoja abo kiki kubanga omukaramoja yakyakugamba ente ze ziri mu kubbibwa bali mu kulwana ku ente zaabwe zigenda ogenda kubayamba otya okulaba nga ki ente zaabwe tezitwaliddwa abantu bali mu kufa enjala. Those are things we should talk about because abantu tebafudde enjala muno tebasula mu nyumba z'amabaati. Ebyo bintu bye tulina okukola ki so nze era mbuza amabaati n'embuzi zaaliko bwe baali balina okuwa abantu b'Ekaramoja. Kati nkusiba sente embuzi tezaali tezirina genda Karamoja. That is why report etandikidde ku mabaati. Ate n'embuzi kwezibwa mbadde mpuliriza mu kakiiko. Science batuyigiriza okusoma psychology. Mu kakiiko olwaliwo. Naye ffe ba politician tukola analysis ku reverse psychology. Abo ba Mugisha Muntu ne ba Besigye nzomanyi si mikwano gyange. Batunyumiza nti bwe balinga mu nsiko nga balwana baddiranga engatto zino ne basalako kino ekyemabega ne bakiteeka wano mu maaso. Kakati nga bw'aba atambula olw'okuba omanyi nti soolo ebeera eno ku kisinziiro olowooza agende eno kumbe ekituufu akola ki eyo philosophy bagikozesa ne mu government because be balina ki so nze kyenjagala kubanga embuzi zaali zakugenda ziriwa let me tell you olaba ne Bunyoro by the way yayina ku benefitinga ku bintu ebyo kubanga naye eri mu gundi ezo ziri mu special bagita affirmative action. Naye bw'otunuulira buli MP ba MP abo bonna bafunye amabaati ago. Ba MP nga tuvudde ne kuba minister buli MP yafuna amabaati 10 abawa ba MP bonna ne bali mwezi wewange ba MP bonna okujja kataya Kasule bali mwezi ba MP bonna nesendo nyijoero bafuna amabaati kino kyengugamba ba okujja atagenda kugajjayo naye ba MP bonna bafuna amabaati 10 ane site zaabwe nyingi bafuna amabaati 10 ate amabaati ago gwe genda onoonyereze ennyumba ze bazimbye zino eza flat ezo zino ze bazimba nga teziraga amabaati waliwo omusajja musirikale wempitiranga nyene onoonyereze ago gonna amabaati ga gundi so eggwanga lino abo ba MP boolaba banoonyereza nabo bamanyi ekigenda mu maaso so bino bye tulimu byonna byakuudisa bannayuganda kubagezaako kubateeka mu ki tubuukire kino tubuukire kiri. That's why you see ebintu babitwalira ku speed eno NSSF bano babya akalukeserere wano ki kati bazze kati boogera ku bya homosexuality simanyi biki buli kimu kiri ku speed because jo ensi yasiibye erinze eggwanga lyasiibye lirinze nga limanyi kati parliament egenda ku discussinga report ya NSSF. Parliament nedda ku birala parliament nedda ku birala amabaati bali awo bagira prime minister Nabbanja omulaba kati bambi mukazi wattu za nkwasa n'ekisa because nalabye muganda we Kasaija ngageza ku mwongero musibo omuguwa okiraba so bino ebintu ate abagenda kubeera victims ate toweewuunya nga Nabbanja yavuddemu ate nga yakafiiriddemu mu kino ekintu naye nga bonna abayegabira yali nsako egundi yaabwe ne beegabira ng'oyogera ku ebyo tulina sente ze twateeka mu budget 21 trillion ne zigenda mu myoga up to now bakugamba zibbiddwa bali mu kukwata abantu era minisita bamuyita Haruna Kasolo ali yatambula asiga alekaako akutta abantu akoze eki tetwogera tusirise wano tuli ku mabaati tuli ku masimanyi biki NSSF twogera ku 6 billion but how much money ezibuze mabega ate bino byonna byogamba mu recommendations zino ze bakoze we've seen many reports ne bakola recommendations kiki ekigenze mu maaso ate zitusa kungamba mu budde buno bw'obirabye because tulina auditor general's report every year eyogera ki ku NSSF so naye bo bafuna bannayuganda Mayanja tero kikozesa mbu Mugisha Muntu yakyogera keep on doing the same thing ng'osuubira different results. So nze kyengamba leka tutereeze the governance issue how Mayanja abadde ne proposals nnungi about the electoral reforms about
how we can exert pressure okulaba nga tufunya akalulu akali fair akasobola otusobozesa okukyusa obukulembeze mu ggwanga lino. Tubadde wano tugamba let's talk about tutuuse ku peak twogere ku transition because bino byonna bikulaga it's a failed state. These guys cannot do what tebakyasobola ku taking on this country anymore. Twali mu COVID, how much money got lost? Niba kugamba simanye sente tuziguzeemu emmese simanye emmese za mmeka simanye vaccine yaffe nebudde muno tukyalinze vaccine yaffe but a lot of money was spent. Mask batuweereza wano mask buli muntu yena ne bakugamba mask agenda kufuna mask nze bye baleeta ewange omwana yagano bite radio nebudde buno abantu mu kyalo eyo abaana baabwe bagano bazzayo ku ssomero balinze radio basomere ku radio omukozi waliwo ne radio abantu bakyalinze abaana baabwe basome yes abantu balinze bagambye tugende twagala radio abaana bagenda kusomera ku radio abaana bakyalira ewaka. Mwe mukyayogera wano mabaati naki but tusooke tuweebuze bintu bimeka ebize bikola ki Ugandans leka tutandika okufollowinga these things. Kyova olaba abasajja ba UPC baali bagamba balina black book. Tulina naffe okufuna black book tuwandike ebintu bino ebigenda mu maaso tuleme okutunuuliranga kutreatinga symptoms tutunuulire bano betudiringa nabo babbi they were result of obubbi okujja wano ne bajja ne batandika okutegeka n'akalulu nako ne bakabba kebetegekedde bokka nako ne bakebbira. Those are the people you're dealing with. Let's deal with the question of governance in this country. But tuba tetunuliddemu ekyo ne tugamba mu tugenda kubeera wano simanyi tutandike ekino ekize enkya wagenda kujja ekirala the other day wagenda kujja ekirala emabegakawo tubadde n'ekintu ky'enguudo Lord Mayor kyabadde ayogerako wano mbu enguudo bazi kilomita billion yes ayo azemu nabyogera mu Kosase twandibadde tuwulira kati Kosase egenda kugamba ki naife tuli kuki Kosase ekyaliwo mweriera mu report gye babadde babuuza mu KCC yakozesa billioni ndoza 25 negula emmeeza abi negula entebe 16 so okitegeera so for us tuli wano naye there is a lot of looting eri mu ggwanga lino. Olwo ye Munnayuganda wano ayingiriramu wa he's the actually biggest loser because you see esente ezanditerezeza obulamu bwe zibbirwa wano bazitadde mu bintu ebitakoze eki because you see abasawo ye balagawa kubanga bo bagamba esente zaabwe tezimala n'ebikozesebwa naye ekikulu nnyo n'esente ne bwe ziba zimala ebikozesebwa bye balina okukozesa okukola ku bantu bano nazo tezikoze eki bamaliriza abafukamidde nga basaba President Museveni kitaba bali bakuddamu kwekala bamwegayiridde yesimbawo ne 226 bo bululu ate kankubulire kino gwe tolowooza mbwe ekyo kintu kya muzannyo because olaba omuntu gwe bookyeza ne paasi n'avaayo n'agamba nze bannange gundi yeyanjo kyamundeke n'abasawo kye kyabatuukako nkubulire paasi ziri mu kwokya bannayuganda nga totegeera paasi sigamba mbu bakwokyeza bati naye buli omu balina engeri gye bamwokya buli omu alina engeri gyayokebwamu yagambye abamwokya baali balala buli omu alina gyayokebwamu kati obudde buno Lilian we bakutwalira wano nga babatwala wano ne babagira ne bababuzaako weeks ziwera bagamba Teddy Tenjombo alina alapigi wansi w'ekitanda so eyo paasi gye bakwokya nayo budde buno oyinza kuba ebigambo ebimu tokyasobola kubyogera engeri gye wali obyogera nga gwe munamawulire wasoma journalism omanyi freedom of okuexercisinga gundi waliwo omwana omu kutogwa TV yagane abo abaana spiri gye baali batuleeseeko balyoka ne babakwata mawulire munnamwe fenga tukyali Bannayuganda buli avaayo okukola ki so Bannayuganda bo banyigirwamu basigala gamba munnange kati tukole ki gwe bookyeza ajja kuvaayo n'agamba Mayanja yeyanjokyeza tewanjokyeza ndeka tewanjokyeza gwe tolina kizibu kyonna yeyanjokyeza yabadde Kasule yanjokyeza yoyo nze ndekere emirembe gyange awo we tutuuse ngenda kuba nkomawo kewuwo mwami Kasule mwami Mayanja obukiiko buzze nga butuula ne bukola okunoonyereza ne bufulumya alipoota ne recommendations zetuzze nga tulaba mu alipoota zino ezifulumiziddwa naye era ne tusigala nga tulaba ebintu ebyenjawulo nga bihappeninga oba oliawo ng'ebimu bifaanagana mu ngeri emu oba endala so amaanyi g'obukiiko buno tugeze nti tebulina nnyo maanyi gali awo tebusobola kuluma kyekiwadde abantu ebbeetu okusigala nga bakola ebintu bwe biti because akimanyi ne bwe naagenda mu kakiiko ebinaavaayo era byebyo minisita wamuwulidde ng'aga nti ye ebyokulizayininga munnange si byaliko
omwami Besigye ezimu ku nsonga ezimuleeta mu studio zammwe buli weekend okugezaako bw'omu bw'ati alwanagana n'abantu 4,45 okugezaako okubabuulira ebituufu okuva ku bulimba obwatandika mu gyenkaaga. Besigye agamba bannayuganda tetubangako na buyinza. Ffe abatalina buyinza obukiiko bwa paalamenti kiguumaaza era sisitimu ntegeke. Yensonga lwaki baminisita babuyisaamu tewaliyo memba wa paalamenti asobola kusituka nkya najja ku floor ya paalamenti n'ayogera by'ataasoose kukubako sipiika kaama. That is how the system works. Number 2, paalamenti naye emanyi akalembereza keerina ani agalanta waako. UPDF mu paalamenti tolowooza mbu mubaliyo okuteesa. Baliyo okuteeseza bannaabwe. Kuki balina military council amagye gabeera mu ggulu. Lwaki mu military council tetufunayo ba prominent citizens ne bagituulako? Because business ya Army Council is a business of the Republic of Uganda. Naye bo balina gye bagenda exclusive ne bateesa ebyabwe. Tetubimanya nako mpozi nga banerese tinku. So omulimu gwa UPDF mu parliament is a permanent reminder of the politicians in the legislative assembly where power comes from. Era we bagezaako okukikinala baba kuba kiboko ne baba janjaba. National resistance movement ina philosophy gye bayita constructive destruction. Ate bagitandika kuva mu nsiko okusika abakyalo okubeera nti abakyala bonna beenaalemu. Abakyala abo baali baagala nnyo Milton Obote. Okiwulira? Era nze mbuliddwa ng'ogyeko politics sijui Obote yakyawa Abaganda. Noonyeza Omuganda ambuulire eddala ekintu Obote kye yakola Buganda kyataakola walala kikyambuzi. Naye bakyawa Obote omanyi lwaki? Museveni yali mukozi w'Obote. Era yali amanyi government ya Milton Obote bwe yali etambula. Ate teyali RDC. Yali akola mu state research. Nga be ba-informinga president ng'olwaleero Museveni bw'alina eso n'ebirala. Be ba-informinga decisions za president. Museveni y'omwoyo yakulembera ekikwekweto kye bayita National Resistance Army. Nga beeyulamu side bbiri. Abamu ne bajjanga abasirikale ba gavumenti ne balepinga abakazi ng'abaana baabwe bala. Bwe bamala abalala ne bajjira muleeya ne bagaba nange kiki kati gwe liri yanteeberezaamu ewajjajjaawo agasajja gazze njagala okifumiitirizeemu kati gamaze okukola effujjo taata wammwe oba jjajja mwami baamusibye wali ku nkondo firimu agirabye na alaba n'akaaba n'abivaako n'akolapsinga abaana nga bali wali kakati bwe babasangira awo bannange kikimpye temusobola nakwogera emize gy'ensiko twali tulowooza nti gyali gyakweyambisibwa kukwata buyinza but okuinsistinga n'ekigambo resistance era ne mu UPDF commander in chief ye resistance officer 001. We need to Ugandans to pause and ask ourselves, what is this resistance? What are they resisting? I will tell you that resistance is to the people of Uganda and their democratization and development aspirations. They must be resisted. Because Bannayuganda bonna bakkiriza to enjoy democracy and dream and realize their development aspirations. Uganda tesobola kubeera ya to whom it may concern ng'olwaleero nti omudinka ajja wano wayita emyezi 2 nga ssebo tosobola musonga mu lugalo. Omulundi ajja wano emyezi 2 nga yagoba abantu ku kyalo muluka mulamba. Bino lumunze binkalubirira okwogera because I'm a Pan-Africanist. I believe in a borderless Africa. I believe we are all in a continent yaffe ffenna. But the level of impunity and injustice that is being administered by the resistance movement ekwerabiza okukkiriza kuli. Therefore nze nga Mayanja sikyalina budde kutulanduga NSSF
sijui babbye embaata I mean amabaati because ebyo already biri mu gallery buli n'obwana obuto kati wali bangambye mu prime minister adaita ku junction yawa Mpewa Avenue omutembeyi n'agamba muve ababbi b'amabaati bayitewo omutembeyi atunda emiyembe ku kibuga mane muve ababbi b'amabaati bayitewo bagende babba amalala now ani mubbi yabbye ki yabbye byani it is now common knowledge buli muntu akimanyi ekitera okumalamu essuubi nti munawe be babba basanyufu because the trade unions mu Uganda ababaka b'abakozi mu Uganda banadda eri abantu okubabuusa nti bane mulindeko okusasula NSSF tumalotereza board. Someone will come and apologize and it will be business as usual. Eyabye sente za NSSF ajja kujja mu church kusaneze tovala sitajja mu church ajja kujja mu church musando olabe omubulizi bwagwe ebigo oba horrible minister agenda tula baze tusichabayita ba honorable. They are horrible ministers and horrible members of parliament. So Bana Uganda biki bye tusaana okutunuulira. Gwali eyongo wozambu government eno nungi yatuleetera emirembe baleeta emirembe mwemwe bakebo bakole. Mpozi banamawulire kye mutanaba kujjayo ku nsonga eno. Master Kasajja agambe I received a call from the office of the Prime Minister. But no one seems to agree to admit the responsibility. Therefore the question is ani yakube simu eyo? Because Matia Kasajja tuga ntinze nali ndi mu byange ne bankubira tsimu tisebo office ya Prime Minister ina amabaati ge batugambe tubawe agago tugalese gali na waka and someone else made the same statement. Kadaga I think. Ye yawandika. Ye yasaba yagamba yasaba. Yasaba ani. That is the person we must look at. Nekyo nakyo tekirina makulu. Lwaki among ngini agamba yete yetonda. Speaker oba ngamba minister wa Labour ali mu nsonga za NSSF atagambye minister ekikula kya mu byendowooze kwetonda ekyokulizayininga tekirimu ani yakulimba omusezi alokoka ani yakuli no lwaki nakugamba gwe nali wano last Friday ti mu mawanga g'abagunjufu ng'Ebungereza n'okusongamu obusonzi nti naye Kasule oyo alabika someone will resign. Nagamba bwe mubanga bwe muto bwe mundaba ofisi ya mmwe yiyo ne bwe muli kizuula nti ndikiri alukamba kandirejo ono board emulumiriza nti ayinaze yakima ng'omuntu akugambe tewali kibi ngero oli omulala yokubabuza mu kitongole yawa mukyala we nawa mulamu we nawa mukwano gwe nawa nagamba so what is wrong with it yagambe talina sente ze yafuna oli naleta girlfriend we omukaga ye yali tagenda bukwatako naye yabukwatako nati tebwa no you see sente teziringa hardcore moletawo fuso machine nezitikkako nozitwala. Fena tumanyi bwe tuba tujjukira ebintu bya Temangalo twategeera oli eyazanya firimu ya Temangalo tumanyi enzanya gye yakola ki gyezizanyamu nze obweraliikirivu bwange buli nti bano bannayuganda be tugamba nti gwe Kasule beogamba mbu bannange ebyo bye byandibadde biyamba mu abakyala gye muzaalira gwe bwe bagenda ne bazaalira ku sementi bwe tuuka mu kalulu batugamba ki because twandibadde tubyogera nga tuli mu single party state nga tewali alternatives. Wachiwulira but bano benyini nze ndi surprised nawane e Kampala wano government wogisanga ne mu buliri bonge kutayiza n'ofuluma ku macho kusenya amanyo ku colgate nga kuliko ekigambo Uganda government the Uganda Revenue Authority n'ogenda ku tapu amazzi ga shower nga nago galiko ekigambo Uganda Revenue Authority wano tewali kyabwerere Museveni akyafuna obululu 10 ku polling station A therefore be babba banyumirwa ze sikyalina sympathy be babba banyumirwa atoro bannayuganda bo kati zine ensonga bazi abakalamajja lwaki tebanalinya basi kujja ku parliament kubanja mabaati gaabwe because abateeso bwe bakwata mukulu omubbi waabwe bagamba ono si mubbi asoose ekintu kyaffe tukiwagira lwa bubbi lwaki musibye ono omubbi oli ne mumutu omubbi waffe tebamubawa kakati abakalamajja bwe banga amabaati gaabalumye n'embuzi n'ebirala byonna n'ebidiba banditambudde bigere nga abajja okulamaga
banditambuza bigere nga abajja okulamaga naffe bwe bandituyiseeko ebugiri awo ebusoga nawa twandibakwatiddwa ekisa nti bagenze kubanja byabo. So abakalamojja baliruddawo, ababaka baabwe balidda. Kasule agambye ababaka bonna bafuna kati nabo basongayo olugalo balusongamu balya gundi gwe wabba amabaati gundi gwe wabba amabaati basongamu naye nga bakola ki gundi gwe wabba because nkubuulira anti kati minister wa Kalamu Buganda lwe baali bakola constitution ne baleeta ekiteeso ku ttaka ekitafevalinga Baganda tebagenda mu nsiko naye nkeera twalabika mu kibuga twajja ku mirimu gyaffe nga tulina akabonero akalaga nti kye mwatukoze bantu mmwe be twasenza wano si kirungi. Bananyini nsonga eno baliwa ba minister bali badde bananyini nandirabe billboard enene ng'ofuluma oyingira Kalamoja nga kuliko nti horrible minister Nandudu Bojeno tugenda kulaawa tugenda kukolako fimero gyemeguni fimero sakamusizo nogeza no jeno minister ne minister omubezi bonna bafuna amabaati. Ego simawe nakugambye nze sijja kudda mu birimu galali kati ebyo biri mawulire mwaba mawulire mukyali kuba minister kugambye bagenda ba parliament mugende munonyereze madam moderator I don't come here to recite what is in the message already. Let me give you this information. Mwani Kasule mwami Mayanja agambye abakalamoja bali badde basoko okwekalakasa ne nkutegeeza nti minister yenyine minister omubezi bonna bafunye eki bafunye amabati katoloba ne kalakasa batya. Let me give you this information. Abali badde babalwandira already bafu. Let me give you this information. In September last year, the Minister of State for Public Service yali ku mukolo gumu nga ba MP bamaze okugamba nina y'amabaati ngenda kuwaaka abantu bange n'abagamba gamabaati sigaabwe ga government ya NRM yagaba wadde baje bayambe ku bantu. Ezo kokutandika okuwulira story yaki oyo bayinza omugoba okitegere nze kilipo eyo njiina bannamawulire balabandikireko tumutwalire ebirabo minister okitegere n'avaayo n'ayogera nga MP mu constituency nze mwenva ng'amaze okugaba amabaati mu bacoordinator babamunonyeza akalulu nga bawadde amabaati 55 iron sheets simanyi bagenda kuzimba mu biyumba bya mbizi okitegere bajjamu 5 ate balina banazimba ennyumba enene so mbadde neyanziza nnyo awogendera ddala ne comment eno evudde wa mwami Kyaguba Robert Katongole agamba you have gotten what to talk about all along you were leaning on lies. What can I tell Kyaguba Robert ali mu parish development model mbadde nzija wano mbadde mu meeting ey'abakulembeze b'abavubuka ate bonna ba NRM nesinga nkubuulira bye batugambye mu gunye ate Kyaguba so mwami Robert Kyaguba nkusabira naawe awo wafunye bba because national resistance movement kubba sebo bo olaba waawe ezimangamanga naye minister Kasolo tamulekaawo Robert ayina minute era Robert bw'ofuna w'ovuba tolinda simu ya nabbanja no kino kigenda kugwa Robert bwe tunagenda mu government yaffe nojja ng'oli mu opposition ng'oli mwavu tetugenda kuyamba because ofunye omukisa Museveni abba prime minister abba buli muntu abba Robert olinda ki Robert bba because the ideology of national resistance tugende maaso ne submission yo akadde tekatuli nabadde nze ngamba nti shene ejja kuba ya mugaso nnyo nga ba panelist focus tugiteeka ku ebyo public byetalabye nakusongeddeyo ekisooka nti tutunulira ba minister naye buli gwe banyiga agamba prime minister's office called me twagala okutegeera omukubi w'essimu oyo mu office ya prime minister alina information nyingi nnyo ekisembayo yakubiranga abalala bonna because Kasajja teyasaba amabaati talinga Kadaga yali talina nakyagakozesa era yagajeegalyewa nze nagasanga mu lujja gononye ne compound y'omusajja Kasajja ali record yagamba yekibaale talinayo bantu abalina ennyumba z'essuubi Kasajja wamazima naye alinga musezi kubiri bamusayiniza nga tabitegera naye ne bamwongera obwa minisita naye kuguna ekyamabaati talina nakyaga bwe muba mugagala mugakime n'okugakola ki now that is not news. What is the real news? Basebe ne banyabo President Museveni musajja mugezi. Zino zonna sikando yasigala ali constant. Era final appeal ye. Ne twelabidde nti mwabaga President Museveni abeeko kyakola ye appointing authority.
era yekka ku mutima gwe yamanyi nti Kasule oyo bwe muteeka mu education anajjayo silent agenda yaffe yakugamba abavubi olese olulimi lwani President Museveni appointing abatumye kuvuba Kyaguba oba olinda Kyaguba wansala linnya lya Robert bali kujjeko so bakuwa appointment mu parish development ovube so minister wa gender bakugamba nti tayagala na kukirowoozaako ekyokuresigninga yadde ekyokwetonda febe bayigiriza okutapinga mu non-verbal communication minisita oyo atugamba nti nze sente zemukayanira mukama wange yazintuma nenzimutwalira ate musanyufu nnyo kati ebyobufuzi mwe ebiri kyembadde gamba one President Museveni ayagala nnyo abantu abapya. One of the problems Kadaga ze yafuna yadde nange nali omu kubamu kubeera ndi musanyufu nakati bwenvaano nja kunywa ecupa ya soda nti Kadaga twamuba successfully ena avaawo nti Kadaga yali ategedde nnyo President Museveni ng'atandise okufuna ku powers eziva mu experience kati ono Anita Amongo avuya Anita Amongo speaker naye naye amabaati alina speaker oyo abeewaabwe bukedde yabamu petitioning adda mu ekereziya nti afuna sacramento y'okusembera naye nga si mukatuliki. Mayanja atyawo. No, these are facts. Oli mukatuliki. No. Nze Kasule omulimu gwange gwakuuli jempitaita amatu gange gabeera ki isho abantu ze bayogera tebavunaana Anita bavunaana asembeza Anita okumenya doctrine z'obukatuliki mukugaba sacrament eyo Anita bote banewozaako no I'm profiling this because abantu bali baga kasita parliament ogombozi z'obukiiko bwa parliament but this is a moral question ababbi ababba n'ebitabakwatako ababba n'ebyebatayagala be batudde ku bukiiko Joero Ssenyonyo wa Kosase waliwo yamukeberamuko ku airport ti billion meka firimu eyo yagweti firimu eyo yagwetya kati nze Mayanja guno omutuwo gwange munene tegulina budde gumenya nsiba nagwo sirina budde bwakutolaga nti obukiiko bwa parliament bulina amaanyi babujjawa bali ku bukiiko obwo bobeerufu because you can't give what you don't have. Chairperson wa Kosase already ali questionable kusinzira ku mulimu gwe yakola mu Uganda Railway ne mu Neko Airport. Speaker wa parliament yandibadde above all this petty politics on behalf of the people. Nekenyina ina 1,000 question marks. So akakiiko ka honorable mwine mpaka endoze ninya lero ndiogedde bulungi nnyo. Akakiiko ako kakoledde ddala ebbanga lye bakawadde libadde tono nnyo naye kasobodde okubaako n'ekyo kye kafulumya. Kakoze eki? Kafulumiza report. So what? Ku NSSA. So what? System badges designinga bulungi. Eyo report nungi for debates like this ones. Nete ina because eyo report tekola bujulizi mu kooti. Oh. Because we've had nalabako omwami Abdul Kantuntu nga kunya omuntu musajja n'atuuka n'akonsidinga. Ali omukyala. What happened? Wali omukyala bagenda. Mujukire bagenda n'entumbwese. Bagenda yeyagalira ku TV yange nze nakyawa TV era zino mwabalese Digitalk omwe munkomeza mu kazanyo ka TV. Bagenda nga bwe omusirikale akuuma bagenda yabugamba abatula kakiiko nti mwete munjogeza. I don't talk to you. My rank does not allow me to answer you. Kakati abo bongamba. Nze Mayanja. Manyawe ne basebo abakulisitayo abalinda Yesu okujja. Mufanagana n'abalinda NRM etandika okukola ebyamagero. Nti President Museveni eyatugambye juzi yakizeemu nti ababbi bange balungi. Because investinga wano. Era yayogedde mazime yakedde gye nabagambe tunudde mapeera because eyamapeera yo institution. Ne waliwo akeedi eyo kachanga tuyingira kachanga bagisima bakola ground breaking teyimiriddeeko naye government ya Uganda tuzimbira akatale ekititale kati site bakakoma bamaze emyezi 6 bajja abandoninga kati government ebulwa sente okuzimba emirimu gyayo eyina mikwano gyayo abazimba ebyo abantu nga biduka ku speed yakizungiriza basebe ne banyabo gwakyali eyo omusumba Simanya mwambala magandula mugenda kusabira President Museveni nga mateeka 10 gagamba tobbanga ebyabantu abibya bimazeewo mukyatusuubira okujja mu kyaki tuzibiriza amaaso tusabe.
omuntu akkirizibwa okwenenya naye mwami Kasule Sibula abatulabye olwaleero. Nze njagala kusinziira wano ku the alternative Digitalk okwebaza omwami Honorable Asumani Basalirwa naye okumusaba mu engeri gyali akomyawo amateeka agagali galemye mu parliament ate nga bwe twali naye mu kola Citizens Compact kumugamba naye gyeri ewa clerk ayiteyoko asabe Citizen Compact eyo erimu electoral reforms engeri gye twagala okutambuza eggwanga linne mu bya governance naki naye agikomyewo ku floor ya parliament kubanga ndaba ali active nnyo mu parliament ennaku zino so omukulu Asumani Basalirwa bwe njagala kubanga akomyawo ebyayita ono atuleetedde etteeka lya bino njagala kati aleete gundi naye okimanyi nti neyanziza nnyo mwami Kasule naye okimanyi nti naye abadde mulimbo neyanziza nnyo mwami Mayanja kati nange njagala aleete Citizen Compact kubanga twali naye nga tugikola ne tutambula eggwanga lino mwebale nnyo mwebalire ddala teriko politics mwami Mayanja temutwongera ku budde eyo ensonga ejja kukolwako njagala kwebaza Namakula Salima webale nnyo kubanga obaddeko agambye ffe bannayuganda twetaaga federo tetuddamu kulonda kaakati kale ensonga yo nayo tugiwulidde Jasmo webale nnyo kubanga olabye atulabidde mu nnyonyo katono nnyo Kyaguba Robert Katongole webale nnyo kubanga kwoli Brooke Williams Kikomeko Ethan Mwine mwebale nnyo kubanga ate mubadde mugoberera program nga bwe tugitambuza olunaku olwaleero mwami Mayanja mu sekendi emu njagala kusiibula njagala kwogera ne mwanyina zayogedde ku nsonga ya federal nkusanyukidde nnyo federal ajja kutuuka nga ffe kennyini abantu tutandise omukubaganyako ebirowoozo ngate ne mu debate zifaanana bwe ziti nga tumwisaatingamu naye njagala kumutereezaamu tate federal gye twadvocatingira ebeere modern federal ng'erina democratic variables mu federal era tujja kulonda for instance bwe tunaakola federal province Buganda abakulembeze abanaabeera mu province eyo tulina kubalonda by democratic means tulina bakubako akalulu because eyo yengoli yokka gye tusobola okutrustinga abantu okuexchanginga obuyinza bwabwe busobola bakolera webale nnyo webalire ddala ekigambo federal kyoba otuuma erinnya lyo nga nange bwe neetuuma mukajanga Namakula Salima ndooza obubaka bwo comment yo esobodde okubanga ate eddibwamu bulungi nnyo nze Omumbejja Luwedde Lilian mwebale nnyo mwena abatugoberedde abasharinze n'abakomentinze tweyanziza nnyo tweyanzege njagala kwebaza abakulu b'enkoze nabo olunaku olwaleero mu control mwali omwami Jeremiah Mukiibi okoledde ddala omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga program ebadde ate abalabi kye balabye Rogers tuli ahabwe webale nnyo n'abalala bonna bwe tukoze okulaba nti program eno ebeera ate omulabi waffe kyasobodde okubanga alaba olunaku olw'enkya the interface show narrated kano Dr. Kiza Besigye togisubwa kwogata ne Snaptalk ku ssaawa 12 ez'akawungeezi kambagalize okubeera obulungi nze Omumbejja Luwedde Lilian tusinkana omulundi ogujja mweraba